Najjo sinzira okubanga otulaba tulina Fik Gaza Gaza Boss fully twongera okubeera nga tumukulisaayo gye yabadde era tugenda batuwaya mukono yatubuulira ebyabadde bitya Gaza yo ekisookera ddala kulikirayo ddala I'm out. You're out. Finally you're out. Active. Okay, so otubuulire kijja kityo okubanga bakukwatira bakusangawo kukwata Mwana nga omanyi propaganda mungi. Bansangana mu maka malalayo kinapangisa era abimanyi. Oyo doge yampima manchali awo nga bangwira. Bantwala iri simanyi kintwaza tebalina arrest warrant, search warrant. Ne bamazaayo mpaka kumukka. Mpaka kumukka. Mala katuka kumukka nga manyi oba akago kagenda vuga. Akago kiki? Akago kavuga. Bakona mwana buggo. Ngokumavivi kali mama yakago kagenda vuga kumbe tekagenda vuga. Just bagala kunnumya kunsibya. Nimanyiro nti kirimu n'abantu betukola omulimu gwe gumu. Limukola omulimu gwe gumu. Abayimbi. Nga mwebali abamu. Okay. Abiteeka mu sudi biki. Nira bona mbamba kwasa Allah kuba yasalawo. Yamanyi omuntu we, yamanyi lwaki Gaza wendi, yamanyi lwaki ndi presenting a ghetto youth to the world. Gaza. Ensonga zino kyogamba abayimbi be bali emabega okukwatibwako. Nkutidde. Why? Ogenze. Kale. Abayimbi babirimu. Nga bakulanga ki? Nga bannanga simanyi kibannanga. Naye nkamba kwase Katonda. Bakukwata abayimbi be bali emabega okukwatibwako. Tomanyi kye bakulanga. Nekyo omanya abamu kubakola emirimu gyaffe gino. Okay. Mwe bali abateeka mu ssente. Bakuteekeko fayiro zonna. Kubimu ku byogerwa nti bagamba nti maybe nti Palaso yali emabega okukwatibwako. Katonda waffe yasalawo. Segera sina kyenkyogerako ekyo. Sina kyokyogerako. Ekitegeeza byali byogerwa si bituufu. Kugambe Katonda waffe yakola ki? Sina kyenkyogerako. Naye Uganda Police minolongosaamu abantu bangi abatulabirako boy ng'oyagala kubanga gaaki kati wonkwata n'onteeka ku guulire ku mpingu zo n'ondabisa oli abaagwamu amaanyi kitegeeza n'abayimbi tebabawa kitiibwa balina olongosaamu Uganda Police naddala eyo Katwe Kibuye era tulaba nti awo wennyini bakukwata bakujja bakola direct e Katwe Kibuye rero balina ogirongoseza ddala kuba abantu osanga omusibe nga amazeewo emyezi 3 alinga ali ku alimandi luzira ekitakirizibwa. Oluvannyuma lw'ebyo byonna okubanga okwatibwa nga bakuvunaana ki? Bagamba bakuvunaana ki? Bavunaana bingi, bavunaana kubeera n'ebyambalo. Njukira General Race yatugamba tubitereke. Tubitereka babisanga babitimbululayo. Banvunaana majambiya. Banvunaana bingi nnyo, abavubuka bembeera nabo ate ne babata. Mukwano gyange babanoonyezaako abaaliwo Segera era tebalina musango ne babakola ki? Ne babata. So babata bo. Segera. So bingi banvunaana n'iraba byamaze ne baswala kuba baba balabisiddwa. Ate kibe tutunuulira abantu bwe wali nabo bwe abantu bobeera nabo bigamba nti bobeera nabo mu ganzi z'obeeramu nti be bamu ku bakole b'ebikolobero abasiba abantu ogenda kirwanyisa otya okusobola okubeera nga bino byonna obyewala oba ogenda bo bastopping otya okubeeramu eyo bwe baba baza ebikolobero abasiba abantu nga bandaba nabo bajje babakwate kubanga nze ndi kifaananyi eri buli omu buli omu asobola nange nga simanyi mulimu gwakola bwe baba nga bandaba n'abamenyi b'amateeka nze siri wala ndi Makindi eruwafu we bajja bajje babakole ki babakwate ate ondaba n'omubbi gujja ng'omukwate nze ngenda kugamba muto mukwata nze n'obuyinza obulaba nange munkuta Segera so njangu omukwate. So kati gogamba nti bajje babakwate bwe baba nga be baziba emisango kubanga oba okikakasa nti muzi wa misango lwaki ogenda omukwata nga ate nze onjagaza ki. Oluvannyuma bakututte mu kkooti tulaba nti
reach to an extent ne bakuyimirira ku cash bail ya million tuba tuli awo tugenda okulaba maze okukuta ate baddamu ne bakukwata nga tumanyi emisango gyawo wano gikomye ngolo baswadde balaba kati biri biwedde ate sente baalya nyingi kitegeera nga zigenda balakira kati ne bayiyayo ekifayiro ekirala ngeno tuuka ewa Kiso nga tebansuubira nakujjawo nga n'abasirikale bayedi tebasuubira nti nandizze ate ono yakukwatira wano ku kooti kuba batugamba ng'olwo kijja muswaza ate okunzizaawa ekibulyo kuba edpc waawo kimuswaza okunziza wali kate kuba gimbadde for 1 week ye nasalawo nzijjawo ate antwale wa Kiso kitegeera kati ye poliisi gy'osanga omuntu amaze emyezi 2 mu kkomera nga tali kwa rimandi kugamba balina olongooseza ddala poliisi bageto yuti bangi bali eyo kitegeera nga bamu tebalina na misango ogenda omubuuza nga teyakola musango naye nga amazeewo omwezi mulamba mu bakyamunoonyerezaako kati omusango guno gwano gwali guwedde nga bakutadde tugenda olaba nga ate ab'ewa Kiso bagamba nabo bakuvunaana bo nga bakuvunaana bagenda yiya nyingi waliyo neyaleeta omusango gwa Katogo mbu batabani bange baali obutogo kutegeera emisango gyali ogwo gusibya nagwo gabaguleese waliyo mbu ejjinja twanywa amazzi batabani bange banywa amazzi ne bagenda ne batasasula baali baleese fayiro nyingi nga buli alina fayiro bamukubira bakakase nti waakiri kafayiro konna akantwala eruzira kutegeera nengera nga omanya abagaaza tuba basitrongo tuba bagumu nze mbadde nseka noseka nga nkimanyi ene time bajazuula amazima nze mbadde ngawo nga mbeera mu kamera sirina musango gwonna ekitegeeza gwekimanyi tolina musango gwonna ate nze nkimanyi bulungi sirina musango ensonga lwaki badde onsanga n'emida nenseka ewa Kiso bakusibira bbanga ki bakusibaddewo for 4 days so kati batuuse okukutanga ne bibabadde bakusibira ate ng'omuntu alina omumalawo essaawa 48 naye bali banguzi okitegeera baba baagala oyiya akasente nga bebakukuumira awo mpola kitegeera Uganda Police mutuyambe bambi poliisi ezimu mubegendeeze oba mutuwa ab'amagye nga bebatukuuma kuba ate b'amagye bo balina empisa abapoliisi ajja ne mu nnyumba yo ssebo oli bwereere ng'ayagala tekwata mukazi wo kitegeera n'ogamba kati ofaaaki toyingira mu kisenge konkona bulungi nzijje onteeke ku mpingo ontwale ki ekikuyingiza mu kisenge kyange oyagala kwatirira mukyala wange ate ayinza okusanga munne naawe oli ate nange ndimukwatira mukyala wange ate naawe wa poliisi oze oyagala nawe kunyambako mbeera ekiri ku Uganda Police ensonga muzikwasaganya babiri twagala kunyambako nze nkusabeko kunyamba babeeremu Uganda Police mwerongoose mutu mukonkone mfulume shegera toyingira paka mu kisenge kulaga buyinza usambye buli kimu awo mwe tuli ba poliisi biki tukimanyi muri ba poliisi neyogera ensonga ekuleesezza mu kifo ky'okukuuma amateeka ate bamenya bumenyi mateeka ate asindise ddeemu amusindise baddemu bazirise abakozi bange bonna babakubye kwegamba balaze obuyinza mbwe kati bali wa muyimbi mu Gaza balaze ekibuli kyonna kye baasoma si bwe bakola balongoosemu bibalabisiza ddala nnono ekitegeeza waka bagamba mbu walina abawala be walina awo n'essimu zaabwe abawala abakozi bange baani essimu zaabwe zaaliko ssente zaagenda ekibuye tezaddako ssente ng'ate ne pini tetwazibawa shege kati mbeera ki eri mu poliisi okay Gaza otuuka otya okuva mu mikono gy'abantu bali ab'ewa Kiso era baleeta gundi ne tuteeseganya era baali baganye okunteeka kwa gavumenti bale ne tubirwanako ne tulaga ekituufu nti tewali musango gwe twazza era nagwo ne bagufuula simple bale oshegeera webityo temuli muli akasente kuba bagamba mbu waliwo akasente akamu maybe omwenu w'omuntu ogumu gwe mwakuba oweeyo gwe mwakuba ne mumumenya luno Sanyuka TV yampa show nengenda okuyimba ebulenga waliwo munamawulire nga gwona ategeera essimu yo oba essimu yonna
ng'oyagala ka content kati abavubuka benasanga ku Kivulu nze mbeera ku Kivulu Bageto Youth bonna basembera baba bagumu Kitegeera kati Bageto Youth babeerawo mama y'okuyimba oba nkubira essimu nti obadde wakava wano waliyo omuntu gwe babyeko essimu bamukubye ngamba nze nva kuyimba ate ebyo bikwataganirawo naye kati oyo kibawo ekityo mumutwale mu ddwaliro nze ngenda teekamu konna kasita kitambulidde ku linnya lyange munaye neyo fayiro nali nkyali awo nga bagizza ng'ate omuntu mwennyini bamutaddemu ebigambo kati saba miliyoni 10 n'ezi nenkyuka mugamba musajja munange ayagala kunsiga ze naye nze nakubako wamma nani ate okubangako naye nga obimanyi banteekamu ekigambo nkukolere ntya nkusabe ssente nkusibeko ekisango nga kati yabufuke na ttaano wange Kitegeera ndi muvubuka muno oyagala kundaba nga ndi luzira ogenda funamu ki Kitegeera netwogera era n'abikakkanya nebiggwa mu eyo twalaba omukadde maama yava gye yava najja yalinnya ennyonyi najja wano gye tulowoozaamu nti kino kibeera kimutataganyamu nga maama era ennyonyi gy'alinnya munaye ssente zaffe batabani be Kitegeera era balina okujja akole ki alabe mutabani bali mu mbeera ki kubasiba kuba nalinnya eryo singa teyandibadde atambulira ku baasi so aba alina okujja alabe mutabani we ali ku ki oyo bulijjo amukolerera ye yazzeeyo oba waali akyaliwo for some time then agenda kuddayo mu bizinesi ze abo tutunuulira abayimbi weewaawo gogamba nti tuzze tulaba abayimbi bozze okola nabo kolabozi tulaba nti olina kolabo eyakutuuka 20 nekuwanika ennyinnyi wano omukulu Dr. Jose Chameleone yakukubiddeko kasimu oba yakugambako kweno embeera okuba nga akusasiramu eno embeera mu ngeri emu oba endala yansaasidde nali mukomera nansindikira message naŋŋamba Allah akugumye gy'oli nange namulabe nga yakadda sinamusisinkana naye nabadde mugumu namulabe ng'ali bulungi tali mu mbeera eri gye namulaba mu kusooka so kyangumiza nimanya nti alina kubeera strong mu bayimbi bonna abantu bonna abo baali botuna n'ogamba nti bano bakuyambye bano banyambye okuba nga mweno situation gye mbaddemu bosobola omentioninga nti ono be banyambye mweno embeera basookera ddala Alien omuntu yena yeetaaga mukwano gwe nga Alien nti abantu ate bo tebamwagala naddala buno obuyimbi obuli bulaasi obuyimbi obuli bulaasi Kitegeera oba ate tebumunooma Kitegeera naye ng'omuntu yena yeetaaga ttaano we nga Alien King Saha yabaddewo natutirako obuyambi bona bwasobola wadde tewamulabe mu kamera Shakib Champ naye yaliwo amulaba abandi bangi Eddie Kenzo n'abatali bayimbi nga Mama Fina yaliwo Haji Yasin bayiwa omubiri bataano bange bonna abaali ku kiddo bonna baakabi boy n'abali bansudde yaluli nga tebaaliwo bonna era nabalaba niira sibasabira bibi osanga nabo tebagala kweteeka mu ebyo abantu abo abakuyambye oyinza baddizaaki oba oyinza bakisuubiza kifo naawe oba munnange kirina kye mbasuubira just mbasabira Allah abawe kibasinga okwagala kuba nze n'omusajja ntukako emmeka manye eswala zange ziba zigenda tuukirira so nsaba Allah abawe kimusinga okwagala Haji Yasin Mama Fina Eddie Kenzo King Saha Alien Skin oluvannyuma lw'okubeera nti wabaddemu eyo embeera ogenze mu kkomera Fikigaza kino kyakuyigiriza ki ekyakusomeseza ki kozi ekintu ky'omuntu okubeera mu kkomera si kyangu kyansomeseza nti munaye tulina okwegendereza ensi eno abantu bamu betuseka nabo tebatwagala ate munange abatwagala era obalabira ano mu bizibu olabira akwagala atakwagala era omulaba mu bizibu yaba asinga oppikamu omuntu yandisaanye okwebuuza twalaba nnyo omukyalo ono omukyala kitone ng'ali nnyo mweno ensonga eno kuba bambi she was there mama wabayaaye ki ekibagatta
we mama w'abaniga kyekugambye Shegera street mother yatoba amanyi kye bayita ghetto youth. Esebo Ghetto youth okubotola n'obangaze si kyangu gye bali balinga 100 baagala botola naye si kyangu. So walabanga ekintu ng'ekyo kibaddeyo ku ghetto youth kuba senga naye ghetto youth ekintu ng'ekyo wakiraba aba alina okukivumirira oba najja akiddukiriremu kuba tekisoboka saakuba miliyoni 10 n'essimu ya mitwalo 3 essimu gyenkwata ya miliyoni wammeka kyenteera miliyoni 10 nzikolera sho mmeka mu kibuga sho 3 nemba sente ezo zindi wano weba nga biseera byakukola. Ate mbu tutwalabyemu nti mulimu ab'amawulire babadde bazze kubeererawo oba jjasi kukola bukozi content kuba nabyo ab'amawulire nga abamu baze okunsaasira n'abalala nga baze kola mu mawulire n'okwonoona erinnya lyange n'okwongera okugumizaamu nti oli mubi nti ndi mubi. Afiika abo tebaliiyo naawe abo tebaliiyo gye bali olimba mu 100 tebulamu omusiiwufu asheke ngazze kukkatira bukkatizi ngazze kukomerera musumaali agambono mubyo naye nga tolina nakyo wali omukozi. Okay, nga tunatera okuba nga tumaliriza wali otegese ekivulu nga kiri olunaku lwe lumu ne Ankopi kikyagenda mu maaso oba wakijjeeyo olw'embeera eyabaddewo tumalirize. Tewali nabikugamba olulala yabikugamba olulala ojabingamba olulala tiwali kyoyinza kwongera ku ekyo jabiraba. Kale tweyanza nnyo tweyanzike wavudde mu kkomera kikyozzaako waliwo nnyimba empya Habibi nagitadde edda Habibi eri mukuba Shegera ejja basonsomola ne vidiyo bagitereddeko nyingi nnyo. Wagikutte vidiyo kyomala bagikutte dda abakanta nashutingiddewo vidiyo olimba nagita nga wazze n'obusungu busungu bungi era lwe mutambula ku YouTube ojja tulabako. Kale tweyanza nnyo tweyanzike.